Okulisayo mama Nisha ku kooti kulikayo ffe twongera kuyimirira awo nga tubuuza ani yakozesa omwana. Justice for Nisha. I don't care you go to which religion. I don't care omukulembeze w'eggwanga omuyita otya. I don't care abanene obamanyi. I don't care if you have your money. Nze sirya wo. Okay? Sirya wo ate nze fifi sisabiriza. Abamanyidde ebbanga bakimanyi. Pisa embi ninamu nnyingiko n'okwematira. Nina kungi mu bwavu buno bwendi. So, twagala kumanya ani yakozesa Nisha. That's what you want to know. Who? Fe mutuwe yakozesa omwana. Eyalya oba si yeyalya? Bw'aba si yeyalya mutuwe yalya. Bw'aba yeyalya asasulire ekibonerezo kye. Sabuterevu kujika media poli kusabo subscribing gwatana ba kusubscribinga likinga video eno tuberenge ekintu tukikwasaganya malidadi sane bibuzo bingi nnyo naye answer ntono nga bw'owulidde Fifida Queen abuuza ani yalya bw'abanga aji siye yalya ani yalya ba social media in-laws bo bagamba nti temwesiba ku aji mumwesonyiwe mama Nisha yennyini nyini amanyi ani yalya kankwongereyo n'akatambi. Okay? That is all we want. Twagala mboozi simayango no yasinga okulekaana yo. Some of you are born to be stupid. Yeah, nchidama basinga ku mwazaliwa kuba basiru. Ngo busiru namwe mwina kutenda ya mwe mwakwata mpaka magombe. So we can't come to your level. However, twagala okumanya ani yakwata omwana tukoye kikwata baana tumukoye bugwanga. So ani yakozesa omwana simple mutuwe answer. Ebisigade mugende mwesorting. We don't care if people have money. We don't. Era bambi namwe abasiramu abamala obudde nga mujja mu inbox yange. Inbox eyo nze ndwawo gigenda mwaba gigenda mbaseka noseka ne basekerera. Nze mkyana nsubuga nkyatiisibwa ebyo ekisiru. Nedda mikwano. Tebantiise bye byakifaka. Twagala okumanya ani yakwata omwana. Simple. Okay? Yeah. Ani yakwata omwana, ani yali omwana. Yalya wasi yalya, wasi yalya mutuwe yalya. Okay? So, kooti ke yaguyingira muka tujirinde obana yetumma justice because I know we see what is happening. Nakyogera dda mu video zange lwakwa abantu abamu muli banyu kama wano mujja ne muntaginga. If you followed me on this case nabagamba bayinza obutatuwa justice kinaaba kizibu tuwa justice eri omwana oyo kinaaba kitono nnyo like kyakwa kyewunyisa omulamuzi otuwa justice cause gwe musango ogusose mu kooti nga tegufuna justice ogw'ekikula kino ejo emisango eva police egamba mutuule bakuweeyo 2-3 mu biveemu mitono nnyo egibushingibwa up to court ne bagiwuliriza ne giwangula olw'ensonga abaloopa bonna baavu. So byebyo bonna abaloopa baba baavu. Tebabasinga misango nti oba waba tewaliwo omusango gwakolebwa no kuba we gulinga gwakolebwa but simply because baba baavu ba ending up nga basingiddwa omusango kitegeeza omusango gumusinga nti because oli mwavu not because teguliiwo. So nze mama Nisha utafuna justice Nisha utafuna justice tekigenda kuba mawulire gyendi. It won't be news but mama we yagezaako omwana alimanya kino my mom never failed me. Never failed me. So bino byonna byemudawo ne munsindikira messages ezo mu kyalo bantu bakulu. Mwewumuze. Twababuuza ani yalya gwe baakwata ayogera. Tulinze gwe baakwata atuuka agambe nti artist yankwata. Awo wokkafe we tugambira nti kati ani yakukwata. But for now nga statement you are victim ekyayogera nti omuntu yone yankwata. Tamina kye mungamba victim anywa omwenge tanywa mwenge. Si musiru yeyogerera. So fe twagala justice for Nisha kagwake kagutonye. So bino byokunsindikira ezo messages ekisiru nze fifi sisabiriza mu bwavu bwange yo not even when I was in media no yo ka pride kali yo waggulu eri So namwe abansindikira messages ebikolimo abazira ba mu inbox banga babanayo ne gundi Chemanga nti buli afamu musoko mukolimira. Ebya kisiru fe twagala kumanya ani yalya. Simple. Ani yalya. Awo wokka we tuli victim ayogera.
victim ayogera bwe bunacha kumacha victim naziba omumwa awo nga tugamba gatuwedde kubanga alina okwogera ate omumwa gukoze ki guzibye. But for now, justice for that girl. We want justice for Nisha. Eyalya justice ne olwate mumuwadde era tuligamba mama Nisha wawadako omwana we alibeera proud n'abakazi abalaba mama abalaba alibeera proud. Nkimanyi eriyo ne ba victim yabagamba waliwo ayogeddeko. So bakulu nyamba mu bakulu mu kooti z'ekiro kubange wange temukulirayo. Muli bakulu mu kooti z'ebyalo eyewamu ne mu kooti z'ekiro eyewamu. Twagala kumanya justice for Nisha. Ani yali omwana simple bwabanga gwalumiriza yeyalya kasita amulumiriza ddaffe ne tubimanya kati kooti yemanyi oba etuwa justice. Abuterevu kujjukiza oli ku mukutu gwa Jika Media. Subscribinga gwatanaba ku subscribinga nawe atanaba ku likinga video eno kusaba okwataawo mu kigalo buterevu video eno ojja kubeeranga bwotyo ojimperedde like. Ono ye Fifi da Queen mukyala Nsubuga omubwati ke kagambo ke katera okutandisa kakati no ensonga ze kansubire bwe mutyo muzeewuliriddeko. Nsonga zikyali za Haji ne Ajati Zula zikyakutte wansi ne waggulu era nga Fifi da Queen ekibuuzo kyasinze okwesibako kiri kimu: ani yalya Nisha? Kye kibuuzo omukyalo ono kyasinze okubeera nga bwatyo yeesibako nti ba social media in-laws bwe muba mugamba nti Haji teyalya, kakati ani yalya Nisha? Kubanga Nisha mbu yakeberebwa ng'ekituufu ekyamazima ye yakozesebwa. Eyinza okuba nga teyali rape naye nga ekituufu kyo yali yakozesebwa, ekitegeeza nti Nisha yasangibwa nga tali vagini wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kakati kye kibuuzo omukyalo ono Fifi da Queen kyali mu kubeera nga yeebuuza lwaki ani ddala eyalya. Bw'abanga mubanga mugamba si Haji ye yalya nti muleete oyo gwe mugamba nti ye yalya, then Haji asobole okukola ki? Asobole okubanga abivaamu, then bakwate bapiininga oli ate omulala gwe munaaba muleese nti ddala ye yakola ki? Nti ddala ye yalya, Haji ye abiviiremu awo. Kyekibuuzo omukyalo ono kye yeebuuza, wabula ne ba social media in-laws basobodde okubeera nga bwe batyo bamwanukula era mu comment section ku video ye eno yennyini nga bamugamba nti omutuufu eyalya mama Nisha amumanyi, omutuufu eyalya Ajati Zula amumanyi bulungi. Just bino byali mu kubeera nga yeesibako Haji Ali alina ebibye bye yeenoonyeza naye nga tajja kubifuna, naye ng'ekituufu Ajati Zula omuntu eyalya amumanyi omutuufu. Bino byali mu kwesiba ku Haji Ali, byonna byakatemba, byonna byakalibule, alina ebibye byayisaawo naye ng'amazima naye agamanyi era n'omutuufu eyalya amumanyi bulungi nnyo ddala. Balese n'ekizampo eya omukulu Godfather. Jjukira emabegako eyo ayina audio gye yatuwa ey'omu ku bakyala abaali bagamba nti bali mikwano gya Ajati Zula nga bagamba bo bamanyi omutuufu eyakozesa omwana era nga bapiininga boyfriend wa Nisha nti Nisha alina boyfriend era nga boyfriend bamaze akabanga nga abali bonna. Kakati mbu Ajati Zula bwe yagwa mu boyfriend wa Nisha ono mbu yamukwata n'amusibisa era mbu boyfriend wa Nisha mu kumusibisa bamusaba millions 20. Ajati Zula mbu yamusasuza millions 20. Akatambi kali ku channel eya Godfather UG, musobola ogenda ne mukerabirako bobanga tonalabika kubanga okalaba. Akatambi ako ke kamu ku bantu bwe batandise okubeera nga baleeta nti lwaki musiba ku Haji nti yalya naye ate nga Nisha kitegerekese nti abadde ajja abeeranga ne ba boyfriend era nga ba boyfriend abo mwe muli omu gwe basuubira okubeera nga weewaawo ye yakola ki? Ye yalya. Ate ng'oyinza n'okusanga nga tali omu nga ze abeera n'abaki ne ba boyfriend ab'enjawulo era nga basinze piininga oyo gwe twalaba gwe baali boogerako mu katambi Godfather bw'atyo ke yata ku mukutu gwe
ne bagamba nti kati ate lwaki oyo yamusiba, ekitegeeza omwana already teyali virgin era ne millions 2 already yazifuna dda era nga yazijjamu oli boyfriend gwe bakola ki gwe basooka okubeera nga bakwata. So ne bawunzika nga bagamba nti weewaawo wadde Haji yakwatibwa naye yakwatibwa mu nsonga ez'ekimpatiira, mu nsonga ezitategeerekeka, naye ng'amazima amatuufu Hajati yandibanga agamanyi, weewaawo n'omuntu eyalya gwe muli mu kwebuuza yandibanga naye amumanyi bulungi, naye ng'ayagala kubisa Haji miggo gitali gijje, ng'ayagala kusiba Haji mu bintu ebitali bibye wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Si bigambo byange ebyo byenva okwogera, bigambo byaba social media in-laws, naddala abali ku ludda olwa Haji, naddala abali mu kunoonya justice nga baginoonyeza Haji Ali mu Israel. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri side zeeyo. Omukyala Fifi Da Queen alina ne waatuse n'ayogera ku justice nti yakimanyi mu guno omusango singa nishafuna justice egenda kubeera surprise, egenda kubeera surprise, kwegamba tebasuubira kubeera nga bagenda kubeera nga bafuna justice. Mbu simanya omusango gulimu nnyo ssente, mbu Haji Ali alina ssente, ayinza oba nga omusango already yaguguzidde era nga bagenda mutanisha, ayinza obutafuna justice. Awo nno ba social media in-laws we batabukidde Fifi Da Queen ku bya justice nga bamubuuza mwali munoonya justice, era mu kusookera ddala nga Haji tannakwatibwa, Fifi Da Queen y'omu ku baapuushinga Haji asobole okubeera nga akwatibwa. Bw'atyo Haji n'abeera nga akwatibwa. Kwegamba lwaki essaawa eno bagamba nti tebasobola kufuna justice ng'ate mu kusooka gye baali banoonya, era Haji lwateekebwa emabega w'emitayimbwa ne bagamba awo kiwedde, justice must prevail. Era essaawa yonna Haji yandiba nga agenda kubeera nga bw'atyo asibibwa oba nga ateekebwa ku kalabba. Kwegamba nga basanyufu n'essaawa eno bali mugamba mbu tewali justice, ekitegeeza batandise kwekwata mbu ku bisubi. Si bigambo byange, mbajjukiza bino si bigambo byange, nze collectinga information okuva mu comment section kwezo videos baba bakoze eki zibaba bataddeyo. Kakati batimu Haji bagamba bano batandise kwekwata ku bisubi, era yensonga lwaki bali mugamba nti Nisha ayinza obutafuna justice. Bamaze dda okukiraba mbu Hajati yayokya, bamaze dda okukiraba nti Hajati talina lugendo na musango guno. Kujjukiza si bigambo byange, bigambo byaba social media in-laws, naddala oludda luli olwa Haji byebyo bibakola ki byeboogera mbu batandise kati okwekwasa justice. Simanya abalamuzi, simanya Haji, simanya omusango bagwanguyiza ogutwala mu high-court, simanya ebyo byonna basasudde baguliridde. Kwegamba batandise kwekwata ku bisubi oluvannyuma lw'okulaba nti tebalina lugendo, nga n'obujulizi obulumiriza Haji tebuliiwo wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Nkujjukiza si bigambo byange bigambo byaba social media in-laws. Kale nyongera okujjukiza tyobadde bwena atanaba kulabika ngawo subscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tera kutandika on notification bell yo bw'oterevo ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale weekuumizi ku mukutu guno ogwa Jika Media. Amawulire tukyakomawo namangi nnyo ddala. Just likinga, subscribinga, tusinkane mu comment section ng'ompa endowooza yo. Bw'obanga olina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu ng'omukutu, osobola obeera nga okituteera butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize, mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.